It is a very sad moment on our part. I want to thank all of you Ugandans, colleagues in the diaspora, colleagues in the Ministry of Foreign Affairs, and all of you migrant workers who have helped us to have the body of Saidat Nakaima repatriated to Uganda. The body is finally here. Nakaima is being delivered to her parents' home in Matete, Kasana ward, that is Matete Town Council, to be laid to rest for eternal peace. I want to thank all of you that have enabled us have this achieved. But I also take this moment to really call upon government. Government, kindly do your part when it comes to migrant workers. These ones suffer from the time of moving out to look for jobs. They go out there, suffer, then die from abroad. Parents sell property to have their bodies repatriated back to home. It is very embarrassing to any caring government. To the mother of Nakaima Saidat and the entire family, I condole with you as your member of parliament. I pray that the Almighty Allah rests Saidat's soul in eternal peace. For our dear 4 children, take heart, Mom has gone, but the Lord is still with you. Kindly allow me to stop at that, but with all the sympathy and empathy, I condole with the family of Nakaima Saidat and to all of you Ugandans in the diaspora that are going to do the same. The struggle is still on. Tuli wano nga tunonye maiti ya mukyala Nakaima naye nga kadde mpangisa wange ebbanga ddene myaka nga 6 yagenda nga mulamu bulungi ng'era taliiko bukosefu bwonna naye twali tuli amabi ne gajja munnamwe yagenda e Saudi afiiriddeyo. Kati onali bonna mugga nze nga landlord wa Bulambi mwebaza kuba amawulire gano bwebukyanga gamutuukako tatuulangako paka tutuusa lwe tufunye maiti eno era kati tuli wano ku kisaawe entebe bamaze okumutuwa naye nga nze mbadde nsaba gavumenti yaffe bambi ekolenga obuyambi eri abaana baffe baba bali kubanga omwana ono yagendera mu kampuni yali nga tennafuna layisinsi. Saba kampuni zino zibanga ziggalwawo abaana bano baguzi baatwala babika ate babagatte ku kampuni endala bo ze baba bamanyi nti zino zezi saboziti okutwala abaana naye ono yasigala mu bbanga talina newabadde yeekubira nduula olw'ensonga kampuni yaggalwawo naabanga teyafuna kuyambibwa era tuli mu kunyolwa kw'amaanyi nnyo. Siyinza agamba nti omwana ono yalemererwa okukola kuba yali mukozi nnyo wabula nga luusi abeeremera ne mukuba ng'ayoza nze ne mugamba sijja kujja kukwata yingira oyolize mu nnyumba ng'olaba nga mwana mukozi nnyo teyalemererwa kukola wabula okutulugunyizibwa olwo kwe basanga eyo kwe kwamutuusizzaako okufa. Era tuli mu kulumwa nnyo okulaba nga abaana baffe bafiira eyo mu ngeri etesaanidde. Bibadde byangu batusaba miliyoni 14 ensija ne ŋŋamba taata wange ono taata naŋŋamba sigenda kuvaawo ate baba bagamba tuwadde eggomo ya nnaku 21 sigenda kuvaawo ezo oyo wakuziika yeeyo twali tutuddaawo ne mugamba taata ekitasoboka tulwani kuba ne woba nga wali toyina ku musaayi gwa muganda wo ng'omanyi agitwaha ya muzaala nawe yakuzaala wali todde at least nusu 12 oba 10 naye mwasalawo ne musirika era ndi munyiivu ku baana abamu tuyinamu n'endeemu teyatoola yadde emitwalo 2 Saidat tulwanye nga tumukomyawo naye asinza okutuyambako ennyo twatuukirwa omubaka Honalebo akoze kyamaanyi nnyo Honalebo Namugga. Wanga omwana ono
yajja wano ng'ava Kampala eyo n'aŋŋamba njagala genda weeru naye njagala ontonendu passport nga ndi mulwadde naye nasobozesa neŋŋenda wantanafeya nkola ku bintu bye nabona passport n'agenda eweeru naye mmaze ebbanga nga simuwuliza era nga siina ssimu ng'ezo yali ndi wano nga muwala wange obukiyo wano ngankubira essimu tomanyi muwala we yabula yabulira ebweru yakola yavaawo nemusiba labda nanga nti omwana yafa nti yafa otugenda ontantebantegeza nti yafa tandikira awo okunoonya nga naye omwana yakoze omulungu nnyo talitegeeraga nti yafa n'okumuzawalanyeokuumunya kakati nsobola otutusensinti kakati abantu batwagala nnyo omungu amaanyi nsobola okufuna miliyoni 10 ono omwana nakolagana omulokolo nazimula nebadde ndi awo tulina tugenda muleeta wiiki nga bbiri kuba nga tulina naye awulo wamaanyi atusobozeseza omwana waffe nakomawo solidaati kitalo nnyo ekyokufiirwa manyinaffe bagenda ebeera okukola naye nga tumanyi na muntu ki gwegenda kukolera naye nsaba famire neegube nomwana nga ogenda ebweru wetegereze nnyo kampani ebatwala noba wegenda okukola oba olaga nga embeera eyinza okuba embi okusinga wevudde sigale waka mulwane tukole tuleme emwanyi emwanyi zirimu akasente era abantu beeyagala yafuna ekirowoozo ekigenda okunoonya ssente e Saudi Arabia mukkiriziganya nawe nti omwaka ogumu n'ekitundu gwamazeeyo obulamu abutunzeeyo waliwo ebyagenda bafune ssente Saidaati agende akole era onalebo bwe yajja okubuuza ku maama n'okumusaasira olw'amawulire agaali gazze yategeeza nti essuubi lyaffe nga famire netubadde mu Saidaati nti nga bwe waliwo ebyagenda tusuubira okuba nga tujja kuganyulwamu emirundi n'emirundi mu ebyo ebyagenda naye ate twebaza Katonda nti bazadde ba Saidaati ne baganda be n'abeekyalo tugenda okuziika ku Saidaati naye abatasobola kufuna busobozi bubazza bangi kiva ku bbula ly'emirimu eriri mu ggwanga abavubuka ne batandika okuwammanta okunoonya embeera ebabeezaawo bagamba nti olw'okuba emirimu gibuze muntu n'atambula ne digiri 2 naye nga tewali mulimu batandise okusomesa ng'okwatako osobole okumala okusoma ojja otandikirawo ki omulimu naye n'abo batono abasobola okwetandikirawo ate oba n'ogamba nti sente zebakwata zitwale Saidaati eri singa batandikamu omudaala gwa capati